amaka mwe Nasookera baba Yankwana ate nno nga abasajja beeri kizibu tebagaanika okuleka nga wagenda osibye omutima gwo n'ogunyweza n'ennatti. Basajja banyirivu balabika bulungi basikiriza mu ngeri ennyangu. Ekyokubiri n'owali badde wabbagaana balina ssente ze wanona ate azikuwadde. Kati ogamba owaayi nanona ssente emyaka gino ebiri nga ndi mu kiyumba kubirire mpeze mangu nze nzireyo nga nzimba kalina. Kati oyagala ofune eddabo. Ennyumba mwasookera baba Yankwana n'ekifaananyi nkirina. Baba yesiba ttawero annumbanga ng'ali mu ttawero akonyako amakono gajjudde ebyoya yenna ayagala kubanga kugamba noga baba kikinaawe ate ngoso njala otutwale otunuzeeko mu mbeera abantu abawangaalira eyo embeera gye bayitamu kubanga ddala audios nnyingi tuziraba abamu ne tulaba n'okulaba nga manye engeri social media gye yajja ennaku zino n'olaba n'emirambo nga giteekeddwa ku social media okwo ebiseera ebisinga abamu ne balowooza nti oba byakusaaga oba byakuzannya mpaka ng'omulambo gutuuse entebe ku kisaawe abantu we barealizingira nti ddala ebintu bino bibeeramu. Ate era bangi betuwulidde abagenda ebweru eyo naye ng'owulira nti babajjamu ensigo ng'owulira babajjamu ebibumba babajjamu ebintu organize ez'enjawulo ne bino nabyo abantu baffe bangi balowooza nti byakulimba nti nabyo tebiriiyo. Weewaawo njagala otwala otuyiseeko mu mbeera ezibeera eyo oba abagenda eyo bebeereetera embeera bwetyo oba tugambe nti abantu bali betugenda okukolamu be bazibu. Neyanza nnyo era ssebo naye nga sinatuuka eyo nasuubiza nti nja kulayiranga bwe mbanga nina byembuuziddwa okwanukula nga nkozesa ekitabo ekitukuvu kino Bayibuli ng'era ye mukwano gwange asinga mu bintu bwe tudda mu bantu oyo abeera Yesu Kristo best friend wange. So bwe kiri nti ekitabo kino kitukuvu era nkiwa nnyo ekitiibwa nkikwata ndi muyonjo neegendereza obutakikyafuwaza awo nno kintuusa okuba nti ebigambo nange ebinfuluma nina obbikuuma nga biyonjo okusigala nga bijjukirwa owalibaawo omukisa ogwo. Ngenda okuddamu ebibuuzo byonna bw'obimbuuza mu ekyo kye ninako kye nawulirako kye nalabako ne bye sisobola kwanukula mu ngeri emu nga sibinaako bukakafu nja kugamba ekyo sikisobodde. So bwe tuba tuli wano mu Uganda wendi kati olwali olunaku Lwakutaano tufuna embeera ezitusoomooza ezitusindiikiriza okuva mu ggwanga lino okugendako mu nsi endala. So kati mu mbeera eyo nga gwe muggwogamba njogera ebimu ku byantukako kati nti bwe nva mu kifo kino mwendi mwensanze obulamu nga buganya otambula nga bwe mbwagala ne ngendako mu kifo ekirala mu buli ngeri nina kye ngenda okutuukako wano nga kiganye. Okukkiriza okwo kukusitula ne kukutwala mu kifo ekyo ky'oyagala okgendamu ogutali musango kubanga bagamba emikisa tuginoonya gikunoonya. Kati oba olina ogezaako okuva mu kifo ekimu ogendeko ki naye tujja nitukola ensobi esookera ddala eri emu nti twerabira okuzuula ki ekiba kitulemesezza mu kifo mwe tuli kituviireko kgenda tulowooze nti gye tulaga gye tugenda okufuna obubuddamu. Bw'obanga muganda wange ndaba kati oba mukadde wange oba mwannyinazi muvubuka munnange ayogera naawe kati gwampuliriza nga wava mu Uganda n'ogenda mu nsi mw'oli nga tosoose kuzuula kyakulemesa kubeera bulungi ng'okyali wano kino nkyogedde nga nninga alagula ne gy'owalaga ogenda komawo nga bwe wagenda kubanga ekikulemesa tekyavaawo kyasigalawo. Kati kikusookayo oba oli awo oba ogenda naawe n'osigala nga mu mbeera yennyini eyakuviirako okwetamu ogenda eyo era egenda kuviirako weetamu egyo walaga oba oli awo ate okomewo. Kati tusooke tulowooze kiki ekinnemesezza okutuuka ku kintu kye neeyagaliza okutuukako, ki ekinnemesezza okubeera mu bulamu bwe neegwanyiza okubeeramu. Bw'onaazuula ekyo ogenda kubeera omusanyufu obulamu bwo bwonna nga n'ekikulembera mu byonna Katonda is the answer. Abamu bagamba mbu weenoonye weezuule weetegeere kikuyambe okumanya ky'ozzaako ne bakusindika
gy'otateekeddwa kugenda n'omaliriza nga ebizibu by'obadde nabyo obyozesezza buwozesa n'obikubisaamu ne byeyongera kubeera biki benjogerako mwetegedde nga bw'ali ova wano wayitirako wajjajja mutuula Kongo oba mutuula ku Ngalabi oba Kaliba ne katambulira ku nnyanja bawanuuza abo ababigaba ebyo bye bagaba nga mugenda gye mugenda bangi ababiina era mbamanyi era mwampadde obujulizi bwe nabadde njogerako nammwe ku leediyo yange Munyenye FM nina ne leediyo kakati ekyo kirungi ebintu bye nakonyeeko mwabisudde waliwo ebintu bye mutambula nabyo ng'omunnyu mutambula ne galiki oba mumusangayo obusanzi n'obutungulu abamu babuteeka mu stokisi mbu ne bikuyambako obutalwala abamu bateeka omunnyo mu piro ne yeebaka ku munnyo ogwo gumuyambako obutaloota birooto bibi mutwala eddagala mutwala amazzi ge babawa gye mujje oba gamu gaba ga nnyanja agalala ga migga amalala gava mu basumba bammwe be mukkirizaamu oba bannabbi kati n'okulembeza ebintu ebyo n'obisitula n'obisoosaayo mu bbaaga wansi nogaa bino we bitali siina buwanguzi gye ŋŋenda kumbe ate bye bigenda okulemesa gy'olaze bikusindiikiriza okukomawo nabyo gye wabijja bikomyewo bikubeze mu kifo so ekyo kikulu nnyo nga tunaakweyongera nnyo lwaki mulemwa buli muntu asookayo kube mu tooki bwe wali ogenda gye walaga wayitirawa kozi nze bwe nali mpaalirira nnyo ssebo nga njagala okgenda nga bigaanyi nagamba Mukama naye okusiiba kwange kwotabala oba nze asaba obubi lwaki bonna bagenzi nze n'ensigala kuba ebyo mubimanyi abazzi batugoberera gye nava Mukama nandaga olunyiri lw'abaana abawala baali bangi ddala nandaga nga balina ow'omukyalo omukadde gye baayitako ng'abawa eddagala ne balisiiga mu ngalo ne bamala ne bayisa mu maaso ndi mu kirooto naŋŋamba abo gye baayita yeeyo naawe gy'oyagala oyite mu kirooto kati bwe nalaba ekyo ninga Mukama alina kyantegekera wakubadde nga kikeereyeemu naye kirabika kijja kati twagala nnyo okweyanguyiriza ne tuwaalirira n'okola ekintu ekikyamu mu budde obukyamu naye nga bwe waaligumiikiriza waalifunye ekintu ekituufu mu budde obutuufu ŋŋenda kubanga gwe katono nnyo gwali emirondo mwana muto naye mulabe yetegekera obukadde bwe musana gutandise nze ne naye oyogedde ebigambo bingi era badde bino sibimanyi bw'oyogedde n'ogamba nti babeera n'omunnyo mubeera n'ebiki ebyo byonna by'oyogedde sibirowoozanga nako bino babibawa wano nti genda bisobole okuba nga bikukuuma tulina abanonooza ne bagamba nti ne wano e Uganda waliwo abeezizika omunnyo nti bwe weezizika omunnyo tojja kuloota kubanga mbadde sibiwulirangako bino kati nga bwe nasuubiza nti sijja kwogeranga bye mwagala kuwulira byokka wabula nja kwogeranga bye muteekeddwa okuwulira oba mubyagala oba temubyagala nti abangi okunkyawa nsigaza abatono okunjagala naye nga tutambulidde ku mulamwa kati nja kugumiikiriza mmwe abatono abanaabalabye nti kyenjogera newe mba nkukoneddemu kikuyambye mu ngeri y'okubaako engeri weddabuluza ngende naawe era nsigala mbeebaza nti mwebale ku subscribinga channel eno ya UG updates bambi mwebale kwagala mwami ono mulina obugambo bwe mungire eyo ne mumbuuza mbu omwami wamuwaaki ye nga akukyaza ono nno omwami sina nze kye namuwa naye nga we mbagamba nti omuntu okuyamba Katonda asooka kwogera naye kati Katonda yamukozesa kyoliko waliwo abalowooza nti tugenzeeko ewala ensonga lwaki nkukyaza buli olukedde nkukyaza olwa information gy'otuwa nabaddamu bulungi nembaga sinze nzekka gwe yawadde omwaganya naye tukitwale nti nze nasambye akaggi ng'era naawe awira nga wali egombye otuulako mu ntebe yange eno nze sigyeyagaliza nzekka bw'onaaba oyagala kuyita wange nja kutuusa bw'onaaba olina omukisa ogumukubira akwata amasimu ge ajja kwaniriza talina gwagoba bambi musajja mulungi ku buli omu siina mwami ono kye namuwa kubanga nze siina nabyengaba oba wanteekamu omunnyo
yinza okuba nga wayita n'akannyo nga nze simanyire nenkatuulako. Omunnyo ogwo sigukozesa. Ebiseera biri bwe twasiigiranga enjala empanvu ezange nakuzanga nkuze. Wabangawo obudagala bwe bakugamba obutambuliza mu njala. Yes, kati wojja osobola obbuyiwa mu kifo w'oyagala bukoyere ky'oyagala. Ebyo nja bituukako mu naye bwakolanga konze eddagala terikola naye abalala busobola okukola. Naye ku ggwe sina kye naakoze. Kati ebintu bino eby'omunnyo biki ebyo? Ddala ebintu bino bava nabyo wano babibaweera eri, waliwo abanonooza nti ddala bw'obeera n'ebintu ebyo oyinza okufuna? Kati waliwo abantu nga nze omuntu be nali nsanzeeko mu basawo b'ekinnansi baaba nga tomusuubirayo. Bwe njogera omuntu gw'otasuubira ebiseera ebisinga aba munnaddiini nnyo be batasuubirwa kulabikirwa mu bifo ebyo eby'obutali bya butuukirivu. Naye bwe watunuuliranga emmotoka mu kifo mw'ogenze nga ya bbeeyi nnyo wayagalanga olabe n'ennyiniyo. Ky'omukisa omulungi nze abantu bemanyi bangi naye bo nga ate tebammanyi. Kati wabanga oli awo n'otunuulira nnyini mmotoka togalindako kweri n'omukyalo ono kumbe bulijjo n'omwami ono ebintu bwe bityo. So mu mbeera eyo bw'omusanga mu kifo ekyo kikuleetera okubeera omugumu nti naawe ekyakututte ensolo ku kizigo kweri olaba ono naye asobodde okujjaawo. Kati abaana abo abawala n'ab'obulenzi waliwo enjogera egamba nti ebya kalisaali biwe kalisaali n'ebyakatonda okole bw'otyo. Bwe baba bagenda 95% oba kale 90 emitala w'amayanja bayinako ababawa amagezi mu ngeri awo byabuulirako nti tebatambulirawo. Kano akati mu waleti tekavangamu jjayo osenyeko kaba ka mukisa eri baboosi bo bajja kwagala oba abantu mu kitundu w'okolera. Tuno otunnyu tuyiwengako mu mazzi ono aba oganje ng'omunnyu bwe gwaganje ensi. Amata gano gakutukuza eri ebisiraani ebyo era ogenda kuba mutukuvu ng'amata. Kati ebintu ebyo ebimu bisangibwayo mu bifo kubanga tewali maka gatakozesa munnyu. Amata nakyo kyangu ogafuna. Kati evvu lijjibwa mu byoto bano abalina amasabo nga bakumamu ebyoto babayoolera ku vvu n'olitwala nti oba n'ekikuluma oteekako mu mazzi n'onywa oba okunaaba. Mu mbeera eyo ojja kuba buki naye kulembeza nnyo emizimu gy'abajjajjaabo n'egy'okubukojja bw'onaaba ng'oli wakuwangula. Kati laamirizanga ng'oyogera nti empewo z'ekika kyange mwenna ennungi n'ez'okubukojja nammwe bwe mutyo musitukiremu munnwanirire nsobolo nga bwe mwamukulembedde mu kujja era munyweze n'amaddayo gange naye ngende nga neetisse ebizitowa nti kulwe mu bitiibwa n'okuganja. Kati ebintu ebyo abasinga obungi babijja wano. Era w'ogenda mu basawo Abaganda nze yabagendamu ennyo. Ekitabo kyange nasembayo okuwandiika nga nakagenda mu basawo 99 naye ekitabo eky'amannya ago kyatuka ekiseera empapula n'enzikozesa n'enkiyuza nga sikibalabamu mugaso. Abasawo tubayita ab'ekinnansi 99 onoonya nsimbi onoonya kubeera bulungi. Nayagala nnyo okubeera omuwala omugagga ng'ate ndi muto. Kati nempeebwa amagezi nga bwe mba wakutuuka ku ekyo siyina kwetuusa nzekka bajjajja balina okunnyambako ne bantuusa ku ekyo kye neegwanyiza. So natambula nnyo naye nga omuwendo gwabwe okuwera ennyo nti saafunanga nnyamba kati nga neeyongerayo paka ku gwe ndifuna akola ki kyekyabaweza oba oli awo saalituuseyo yonna. So kati abantu bano ebava eno abamu babisanga mu bannabbi b'obulimba neeyo sitole ya pasita nja gibatuukako nabasuubiza. Tubulayo ndooza emiramu ebiri basawo n'abannabbi ba bulimba n'abasumba bagenda balina abasawo be bakolagana nabo ne babawe ebintu ebyo ne babireeta mu makyaki. Kati ono pasita yabinona oba nnabbi ow'obulimba gwe ŋŋamba temunkwata obubi bakwana n'anona ebintu biri n'abyeta mu kyaki. Kati najja n'abagabiranga amazzi ng'amazzi gabawa ga nnyanja oba ga mugga
gago gabakola ki n'abawa n'omunnyo ogwo munnyo gye bagujja simanyi naye nange nali nguguzeeko era baguseera nze gye nagugula baguseera. Si munnyo nga guno ogwaffe gwe tuteeka mu mmere gwefaananyiriza okubeera bwe gutyo gwennyini naye olw'okuba nti takugamba nti gulye agamba gunaaba bw'oba olina bizinensi oteekako mu mazzi n'okamula akatawero n'osiimulasimula ku mmeeza n'omansamansaako awo mulyango mu lujja abantu we bayitira okujja kati tosobola kumanya oba gwegwo ogwaffe gwe tulya oba ogwo gwekyo kigendererwa ky'ebyo kuba nze saagulyako naye nga nali ngukozesezzaako ebintu bye mbagamba ebisinga obungi nze byantuukako. So bino byoyogerako gwe wagenda nabyo? Kati nze nebaliza Mukama bwe natuukira okgenda saayina wadde akatandikirwako ke bayita muganzi wa nnyabo wano kaba katini nnyo akati ako bakakoza mu binyeebwa ne sukaali obeere muganzi babugabanya abasawo abakamanyi muganzi wa nnyabo ebigambo byennyini byokozesa nze mbiwulira buulizi kati muganzi wa nnyabo kati kaba katono nga kenkana kayagala okwenkana bwe kati era kabeera mu format bweti oba n'okusingako obutini. Jjajja wange ye yali kabaka wa kati kano yabugabanga nnyo nange bwe nasomeranga yabumpa naye nze nga nsenyayo leero ne mmala wiiki kati nga ataŋŋamba nnakikolera buli lunaku naye nga simulaga nti sibukozesa kati okoza mu ddagala erikuweebwa n'okoza n'osenya nogaa nti ono muganzi wa nnyabo njagala ŋŋanje ng'omukyala bwe yaganja mu nsi kati oba muganzi because omukyala yasookerwako okuba omuganzi mu mbeera eyo n'eddagala ly'okozaamu liba sukaali na binyeebwa nabyo birungi. Kati bakwano okugenda okukola si kibi kuba omulamwa gwa leero tuli ku bantu mwenna bamukuba kyeyo wherever you are all over the world muyina ebintu bye mwetikka abalala abatwatwala babaweereza balina engeri babipaakingamu babifune mu ngeri etayi direct naye nga bizze direct naye era nga bituuse ekyo nakyo nkirinako obukakafu beekwasa okugula ekintu ekirala naye nga si kyeyeetaaga ng'ayagaliramu kiri oyo content we ne bamuteera mu kintu ekyo kati gwatwala olaba otwala kirala naye nga kyotwala tokimanyi. Kaakati bw'omala okutuuka eyo sitaani nga bw'atayina munne tayina mukwano gwe kubanga ekigendererwa kya sitaani yajja kutta kubba na kuzikiriza akwefuulira n'agamba wanneesiga olowooza nze neesigibwa nze ndi mpiso tebanneesigama kati ye yennyini n'atandika okukolako emikolo. Temwerabira abantu abo basigala basinza Katonda era bafuna obudde abayisiraamu ne bafuna wuzu kubanga bo batukuza mibiri ne basaala eri Allah waabwe. Bw'amala okuva ku musaala n'akwata akazigo omulimbalebezi buli muntu yenna ndaba kaaleberenga bulebezi mbalebeze naye muddo nalyo ddagala eryo ddagala lisekulwa ne likazibwa ne liteekebwa mu bizigo era bw'oyagala okubba obusawo bw'abakyala abasinga obungi ogenda sangamu obuzigo bwa habu nga bulimu ebizigo nga bitabuddwa nga byava mu kkala y'ebizigo bye mwe baabikolera nga birimu eddagala mubaamu eddagala eryefaananyiriza ng'eryo eryambalebezi. Abakyala abasinga bonna Suzi okalina monna muleke Suzi aleka takalina mwana wa Yesu. Kaakati n'atwala ebizigo ebitabule obudagala obwo bubeera bwakekkereza tobumalaawo mangu kubanga gye wabujja wakyayinzika okubanga wala nga si wangu wakudda watyo. Kati ekirala n'abeera n'obudagala bw'ebizigo n'abeera n'obwokusenya n'abeera n'obwokunaaba. Kati anaabako n'asenya n'asiiga n'ebizigo n'ayingira n'atandika okukola ki. Kati gwobeera omanyi nti olina ebikukuuma era ebikuleetera okuganja ku mulimu gwo n'ebiba byakaseera buseera. Eddagala ly'ekinnansi lyonna buli andaba mpulirize abasawo buli eyali akuwadde eddagala ly'ekinnansi akugamba liyinako ekkomo kwe likoma kitegeeza liggwamu amaanyi n'oba walisimba nga kikondo waka kukwata babbi simanya kubaako ngeri yonna gwe yakusimbisa kwetaba kasitoma
waliwo oba oyagala kukola abakutuma onoonye bizinensi esinga okuba bize oyolewo obutaka oba ogulewo ekintu bakudize balance omutwale bamukoleremu ng'enkwaso naawe okole ng'oyo kati ne bakugamba ekyo si kyekyenkomeredde ekiseera we kinaayitawo okomawo ko ne twongeramu amaanyi mu ddagala eryo ompulira kati waliwo abantu ssebo nga bwe baali bagenda bayinayirizi eziri mu waleti zaabwe abalala oba mu biwato ey'omu kiwato baagimpaako naye Mukama nansindikira malayika n'agibuza nagijjayo Busoga kaakati byali byange biwanvu so kati mbagamba bwe nti muvubuka gwa ndaba kati oba oli myaka gya kitange oba oli kojja ngawe nina kojjange Netherlands by the way nkutumiddeko nkwagala nnyo kojja wange ne sister nga ali Australia na buli omuntu yenna gye muli ettaka yonna buli muntu yenna andaba America London Germany India China mwenna bannaye Katonda yabangaseeko mbaagala kyenkanyi nammwe bakadaama mwe nava mbasaamu nnyo ekitiibwa bw'obanga olina yirizi etambulira mu kiwato kyo nga walinnya nayo ennyonyi n'ogenda gy'oli ng'olowooza bwe bukuumi bwoye security gulugulu ekumala oli kafu wemmalira wano nsaba ayiriza eyobere ng'ogisumuludde era ogikowereko omuliro ogigambe nti yiriziggwa okuva n'olwaleero nkweganye nga nkozesa erinnya eppanguzi erya Yesu Kristo erisinga amaanyi okuva n'olwaleero amaanyi go nga zikiriza tokyalina buyinza ku bulamu bwange gyokye n'omuliro gwa Yesu Kristo egenda kujja tolina buzibu bw'ogenda kufuna gwayinayiriza etambulira mu waleti yo njogera ku baami nammwe abakyala abalina buyirizi obutambulira mu waleti zammwe era bonna bujjeeyo mubukumireko omuliro nga mukozesa erinnya lya Yesu Kristo tolina kyogenda kuba nza gamba baali bampaddeko ku bibbo emirundi mingi bye bagaba mu masabo n'embugo n'obwambe mubaamu amatembe n'ensimbi eŋŋanda nabisuulanga nga tewali gwe ŋŋambye kunnyambako nembisuula nga we nawuliranga nti weewe wanaabeera owampa emirembe tewali kyenaba nasuula ebibbo ebisoba mu 10 n'embugo zaako na buli kintu kye bampanga ate ssente ze nateekangamu nasookanga zijjamu ate nenzirya saalwala kati ebintu bira byakutiisatiisa kati buli sitaani waakuteekamu okutya naawe n'otya aba akuwangudde nga tunaba kubabuulira ki kye mugenda kukola kwejja mu buzibu bwe mulimu bwe mweteekamu mmwe bennyini olw'amagezi agaabaweebwa nga mugenda gye mulowooza nti ebyo bye mutwala ge maanyi ag'obuwanguzi ge mulina okuyimiriramu ne musaba ne muwangula musooke mweggyeko ebintu ebyo bw'onaaba okyabirina ne bw'onankubira essimu nyimirire naawe mu kusaba tolina kyogenda kufuna buli waba ng'osinza sitaani Katonda ye asooka n'avaawo n'adda wano ebbali n'asooka akuleke olabe sitaani wo gy'anakomya bw'ona akoowa noweegaana ebyo by'obadde olabanga eby'obuyambi bwo awo ye wajjira so mbeegayiridde era nga mbasaba buli akiwulidde kikole nga nze abagamba ebyo bye mukola abamu mwabinsookamu naye ne mbasooka obbivaamu abalala nyinza oba nabiyingira mu kiseera kyekimu nga naawe naye Mukama mwebaza yabinzijjamu ndi mulamu ndyanywa sinaako bweyaliikivu mu mutima nti leero saasenyeza kati sinaabye buddagala seesiize bizigo birimu ddagala sigenda kufuna kyakulya never kweyanziza nina ebintu nga 2 byenjagala tubeereko oyogereko tulyoke tudde ku kirala ekisookera ddala oli ayinza okubuuza n'agamba emyaka nga mitono nnyo okusinziira ku bigambo by'oyogera ebigambo by'oyogera olinga eyakamala ku nsi emyaka 8 olinga eyakamala ku nsi emyaka 6 then ensonga endala ye irizi lwaki irizi ebeera mu manepaasi n'ebeera ne mu kiwato neyanze nnyo Mr. Jackson omukisa gw'ompadde embuuza y'ebibuuzo yensinga okubanga saagala muntu mulala yenna oba oli awo antwale abeeko byambuuza kuba yinza okunnema okwanukula nga engeri gy'abimbuuzizaamu sibitegedde naye gwo nnyamba n'okinzigirayo era ne kimpa ansa entuufu nsooka okwebaza olw'ekibuuzo ky'osoose nakyo ebigambo ebinvaamu kisa kya Mukama kubanga si ggwe asoose okumbuuza ekigambo ekyo abantu bangi mumbuuza naye lwaki bwe ntandika okwogera ebigambo ebinfubutukamu si bye by'emyaka gyange ekyekintu ndowooza Katonda yakigaba bwe mba nsaba nze nga nva waka muyita Mukama ne mugamba nkusaba ojje weeyogerere bye nnina okwogera
kubanze biyinza okunkwasa ensonyi oba n'entya olumu ebyanembyerabira naye bw'onaatuula mu nze n'onkozesa ojja kukola omulimu omutuufu kuba gwe tokola nsobi. Nze nkitwala nti Katonda mu kiseera mwembandi yabaaliwo nga nze nsigadde nga mubiri naye ng'eddoboozi ayisiza mulyango okubaako ensonga gyaggusa eri abaana be. Then ekirala ekyayirizi mu waleti ne mu biwato. Irizi y'omu kiwato ekulagulwako nti eba ekkuuma bulamu bwo butatuukibwako kizibu kyonna abalabe bo basindika mu ngeri etali ayagala kutta kusula ku accident ogweddalu ebyo ebintu ebinene kati oweebwa yirizi ebeera ey'obukuumi bwo nti lubaala embeera nga n'embirombo kwotadde nze ne bwe banansindikira accident nze tesobola nina yirizi yange ate yagimpa mwesiga ne gundi ekyo nze bagwa bonna nensigala nga ndi mulamu mu mbeera eyo. Ati bano abasajja okwesiba yirizi ezo ez'omu kiwato kibazibuwalira kubanga bo olumu zibagwako olw'emirimu egy'amaanyi olumu gye bakola olumu balagajjavu tebamanyi zisiba zinyweza naye omukazi ng'omuwadde yirizi ajjajjajjajjajjajja ekitegeeza yirizi eno eri private nnyo nti kooba olina mukyala ewaka ayinza obutamanya nti olina yirizi y'ensonga lwaki kati ogiteeka mu waleti kati mukyala wo ate ye ayinza okuba nga ndaba yeesibye akantu mu kiwato kanyirira kalinga ettabbu nga ndowooza kunyumisa mubiri. Yirizi ezo bazitungira nnyo mu butiiti engeri y'okusanyusaamu abaami bakuteeramu kayirizi ako n'obala n'ekintu kyo kati waliwo ezimu ez'emizizo nga toweegatta nayo na musajja ng'ogirina eyo osooka n'ogijjamu kati we mumala ekikolwa n'oweetukuza wabaawo n'eddagala ly'onaaba ebbombo n'olweza n'olyoka ogizaamu ebingi ebintu by'abasawo nze byonna nja bibagamba we tunaatuukawo awo. Yes. Jala tugende ku nsonga y'embeera ng'ovudde ku ekyo okuba nti abantu baffe bangi oluusi bayinza okuba be beetuusaako embeera eyo okugenda n'ebintu bino mu irizi biki eddogo okutwaliza wamu. Mbeera ki endala gye tuyinza okwogerako abaana baffe abali mu emitala w'amawanga gye tuyinza okwogerako oba embeera ebaviirako obuzibu endala ng'ovudde ku bino ebyayirizi eyinza okuba nga ebaviirako okutuusibwako obuzibu? Kati embeera endala era nga nkulu ebaviirako okutuusibwako obuzibu ne bejjusa ekyabajja mu nsi yaabwe ng'ate baali bakimanyi nti zaali ssente ne bagamba kale ssente singa nazireka n'ensigaza eddembe lyange. Esookera ddala obukulu abantu ffe bennyini tweyinako effutwa tetweyagaliza. Kati nzija nemba nga mukulu Jackson wampa omukisa ne nkusaba ofuuke mukwano gwange n'okkiriza ne ntandika okubuulira ku binkwatako ne bye sigambye ng'onnoonyerezaako n'obimanya. Kati buli wonzuula nti nnako siteepu kwe njagala okutuuka nga gwe tonnaba gituukako otandika okufuna muli enge n'ofuna effubitizi omutima gwo ne gujjuleko kati omutima gwo ne gusigako obukyayi noga ono mukwano gwange ayagala kugaggawala tambazeemu magezi tamanyi nti nze nasoma ye teyasoma nze namukopperanga olumu mu kiraasi nga mwembi muli eri ate mukola emirimu egyo n'okwata essimu yo n'okube wamwe mu kyalo noga maama kana akala kagala kummanyiira oba akalenzi ka Richard oba ka James kakati mayinza maama onnyambe ngina kuweza ssente zonna ezeetaagisa oŋŋendera owajjajja eri gye twagenda omanyage n'ekifaananyi byebyo waaba abyetaaze mumundogere njagala bamutikke nga nenna mugisimufungize mwagala Uganda beeroga naye ng'eddogo liva eno eddogo likola gw'omulokole eddogo likola kaakati eddogo likola era tewabanga yakulimba nti sitaani taliiyo. Example kanjeweereko nafunako omukisa nze ogukabya ku sitaani amaziga era kwola ekiro sitaani bw'aba yeebaka yasula atunula naye ng'ensonga yava ku nzi sitaani gy'ali ate amaanyi ge gakola kasita naawe omuwa omwaganya okwegulumizaako akulagirako bwereere sitaani nafunako omukisa ogumulabako
nze n'amaaso gange abiri bwe yeesitula ng'atumye bangi okunzita ne balemwa yasituka yajja neekole ki anettire kati sitaani akola bw'oyogera bw'otyo bannayuganda bangi abayinza okwebuuza ki kyoyogerako nti sitaani namulabako era ekibuuzo awo ekiba kiddako sitaani afaanana atya kyekibuuzo ekiba kiddako oba bw'ogamba omuntu nti sitaani namulabako juzi gye buvuddeko awo nali nkola interview ku pasita Kayiwa naye n'agamba ayogera ne Yesu kisiwulirangako naye naga njogera naye ni mu mwoyo physically Yesu ajja nampita ne tugenda ne tutekinga jane ne twogere nenga nti kana bw'oyogera boga nti nayogerako ne sitaani oli ayinza okwebuuza tosobola kirekawo bulesi sooka onnyonnyole Munnayuganda olaba otya sitaani kati sitaani w'omulabira mu kyange we namulabira we wano ekisooka obukulu ebirooto bye nalina ebibiri ebyamala emyaka 14 nga mulimu ekyokudda mu kyalo ewaffe n'ekyokugenda nga ndaba nnyanika engoye kuwaya bwenzaanula ekyo kyali kya Bwakatonda nga yandaga nti lino ogenda mu nsi z'Abawarabu okutuukiriza ekyo kye yali nga ndaga sitaani nga nina kumuweereza nga mpita mu busawo obuki obw'ekinnansi abasawo bonna be mbabuulidde be nali ngenzeeko bayinanga bo kye baalinga bandabamu naye nga nze sikyerabamu nga sikitegeera ne bakinnyonnyola naye nga bandaba nina kuba ku lusozi waggulu nnyo ng'amaka gange nze agange galina ba ku lusozi era mbu nga ndiko omusambu ogwo gwennyimira obuyimirizi n'empita ne gujja ne gukola ensonga nga bwe mbanjagala nga be baŋŋamba kaakati sitaani bw'amala okutumawo bonna abasawo banzimbire ku lusozi waggulu abamu baalinga baagala banfule bakyala baabwe ne bigaana ensonga lwaki njagala nnyo mbanyumiza emboozi y'abasawo tujja kutuukayo kuba mulimu bingi sitaani yakozesa ate bannabbi b'obulimba n'abasumba kubanga yali amaze okitegeera awo nti eri nvuddeyo ŋŋaanye endokose kati alina kuyita mu bano banne abayirimbika mu bano abasumba abatuufu kati be baba banyaniriza mu ngeri y'okujja gye bali obanza okubeegattako mbumbalabira mu kifaananyi kyekimu eky'Obwakatonda bansuule mu katego bamuyite ye mwene ye yennyini mukama waabwe ajja neemaliririze kubanga bo tebasobola nze kunzita kati sitaani tanyonyolekeka kubanga atambulira mu bintu bingi sitaani ekisookera ddala buli olaba omusota amanya nti oyo olabye sitaani kati asobola okugira mu gusolo gwonna ogw'entiisa era abeera mu kizikiza bw'oyogera bw'otyo nti buli lwolaba omusota manya nti olabye sitaani ate nno mwattu ku nsi kuno waliwo abamu nga emisota mmere yaabwe ng'oli bw'alaba omusota aba afunye ekyokulya omukyayina oyinza omujja ku ekyo bw'alaba omusota agwaniriza bwani mbalaba bangi mu Asia abakyayina abo tebamanyi Yesu bwe baba baali bamuwiddeko tebakkiriza nti yazuukira oba yafa n'okufa kubanga bo ensinza yaabwe eva bo abasinga obungi bakkiriza mu bya kalica kati we bali emisota bayinza n'okuba kye bakola tebakimanyiiko nti kibi kati abo tubagatta mu ssaala ne tubasaba Mwoyo Mutukuvu nabo babikwira ekintu kye balya nti si kya butuukirivu basobole okukivaamu. Waaw tugende mu maaso obadde ogenda maaso ng'otubuulira sitaani ogambye kizibu nnyo okumunnyonnyola omuntu naye njagala tuddeyo ku nsonga eri ey'okuba nti bizibu ki ebiri eyo oba embeera abantu bano abagenda ebweru gye bayitamu oluusi ne tulaba n'ebyo ebimu ebibaviirako kubanga bafuna ebizibu bino obadde otuleetera effubitizi abantu bano abalina enge ate ku bannaabwe be bagenze nabo kwegamba embeera eyo kakati wekidda ku baana ab'obulenzi bensoose nabo bannyinaze baagala nnyo okukugira bannaabwe okukomawo e Uganda nga balinawo kye balina kye banaalaga abalala abaasigala kati ekyo kibaleetera bano sente ze bakola okwawuzaako okuloga bano baleme kudda nga balina kye balagawo abantu beerogera ddala siriyasiri ekyo newemba nga mama Fina naye akimanyi kuba lwaki muleese omukyalo oyo ayina ebizibu by'abantu bangi ebimubuulirwa mwe muli n'abaagala okuloga n'abaagala obbalogololwa buli musawo muganda w'obeera musawo muganda oyina abantu ba mirundi emibiri b'ofuna tubayita basawo ba kinnansi kubanga abaganda bajja gamba ffe balogo naye ng'era bali mu kisooka ya mbamanyi nnyo
Kaakati abasawo b'ekinnansi abakulemberwa mu mafiina ye yennyini asobola n'okuvaayo naawe obujulizi nti abalwadde ayinza okuba 85 ku 100 abasinga okugenda ewuwe ate be baagala okusiraanya bannaabwe nga bano abatono abadduka okugenda be baagala okwetaasa kati abaloga bangi okusinga ku baagala okuvumulwa. So kati kikuzaayo nti abantu abamu be batuleetera okulemebwa gye tugenze koobeere nga ku mulimo wano Uganda we tuli munno n'akufubiitira n'akuloga naye nga ssente mufuna ze zimu just afunyemu obuzibu abanga muwala yeegombye omusajja ate omusajja gwe yeegombye n'ateegomba ye ne yeegomba gwe ekyo kikuloza akulogera ddala nga talina gwe yeebuuzizzaako ne bamugamba nti kutta asobola naye ng'omusajja gwakutira tamukwanangako ekyo kisoboka ate weebiri kakati ekyo tugenda kisabira era nze omwezi gwa Maachi namaze dda okulangirira kati nammwe abandaba kati mugenda twegattako buli anaaba akiwulira buli mwezi navuddeyo ne ŋŋamba naawe bonna bengenda oyimiriranga nabo mu buweereza bwe bumu tugenda siibiranga ekintu kimu kimu. Bw'oyogera bw'otyo kindeeta kuba bwe tuba twogera ku mbeera mu bantu bano abawangaalira ebweru nandyagadde okwongera okumanya kubanga gw'omu ku abo abaalemererwa okubanga mukolerayo okutwaliza wamu. Then biki ebyo mmwe ebibaleetera ate bakama bammwe okubanga babavaamu ne bagamba nti sijja kusobola kubanga wano obadde oli ku bana abava eno ate ne mwerimirira ne weesanga nga temumazeeko. Then embeera ate eyo endala eri ludda wa eviirako bakama bammwe oba tugamba eddogo lyerigenda ate mu bakama bammwe okubavaayo kuba abamu batugamba nti abava eno mulireze nnyo nti temwagala kukola nga bw'onaalaba Abapakisitaani enkola gye bakolamu nti bo bakola nnyo batubuulira nti mwe temwagala kukola ebiseera ebisinga mmwe abawala ba wano bwe muva wano ate mwagala kwagala ba bosses beeyo ne weesanga nti byebimu ku ebyo ebibaviirako okubanga muttibwa n'okubanga mugobebwayo bino tebiriiyo oba tugambe nti nabyo gye biri biviirako okubalemesa okubanga mukolera mu mawanga eyo. Oyo mutuufu nnyo ssebo ebintu ebyo gye biri era ekibuuzo ekyo era nkikweyanzizza nnyo naye nga nasooka kutereeza sayidi yange ebuwalabu saalemererwayo mwattu bulemerere ewakubadde abamu bo we bakitwala wakoowayo bukooyi ng'oggyeko n'ekyo mu kusooka nange nali ndowooza ndi omu ku baalemwa naye nze nali sigenze kufiira buwalabu kyekisooka. Ekyokubiri nasindikirwa ebuwalabu nga Mukama alina omulimu gw'ayagala okunkolamu nga wane Uganda kyali tekigenda soboka kubanga nange mbadde n'emputtu nzigeraageranya nze na Falaawola Misisi kuba ye muntu gwe nali nkakasizza n'endaba nti omusajja oyo alina emputtu. Kaakati Katonda nansindika e Dubai ku training nange kinyamba okwezuula omulimu gwe yantondera okubaako nga nkola ki nkola wano gwali gunnemye okukola ki okwezuula. Kati mu kugenda kwange nali njagala nnyo ssente era nange ze zaali zintutte naye bwe saazifuna namanya nti ate ssente si ze buli kimu osobola okugenda mu kifo nga ssente ze wanonye naye nojja weezuula ng'ate obulamu bwo butuukiddwa ku mukono guno ogwa ddyo ne ssente oba ne ziteekebwa ku gwa kkono oba mu ngeri emu oba endala obulamu ne budda ku kkono ssente ne zidda ku ddyo ne bakubuuza londako ky'osinga okwagala nga obanga toliiko ddogo olondako obulamu okuleka aliko eddogo yagamba nti bampe ssente ate bamale nga bakusse ne ssente ezolonze zireme kuweebwa. Kati nze ekintu ekyo bakimbuuzizza nnyo nahiya Katonda yakuteekako feva era oliko amaanyi ge mangi abampa ku bujulizi be nayimiriddeko nammwe bambi mu kusaba ne mubaako kye mukola mwebale nnyo kusiima Katonda sinze naye yatukozesa. Mukama bwe yansindika ebuwalabu yali agala kunzijamu ogwoyo sitaani gwe yanzimbamu ogw'okwagala ennyo ssente okutuuka okuba nga gukulowesa okuba nti we zitali obulamu batukola ki. Kati bwe nakitegeera nga maze otuuka eyo nga ssente ziviiddeko obulamu bwange okwagala okuttibwa ne nga Mukama ssente zireke nakyatula nakamwa kange era mu byensaba mugamba nti Mukama ssente tompa sikyayagala kansange ng'emmere emala nfune ow'okusula n'ekyokwambala obugagga n'obwavu. Kaakati
abawala ezimu ku nsonga ezituviirako okulemwa ebuwalabu gye twagenda nze ng'omu esookera ddala gye nasooka okukkiriza bwenzi oba kitwale nti bwamalaaya tugenda ne tuba nga wano e Uganda tubadde bamalaaya. Ani abendako bw'oba otuuseeyo bannayuganda n'abawarabu nabo balinga bw'olaba wano? Kakati woba wawo bendera ewuubibwa nga bagitaddewo ku lw'amawanga eggwanga erisinga obwenzi tuyinza okulondako abawalabu ate nga kubanga bo already n'eddiini yaabwe gye bakkirizaamu bakkiriza abakyala baki. Kakati waliwo abo basiraamu, si buli muwarabu nti musiraamu, naye abasinga obungi baki basiraamu. Kakati ekyo n'abatali basiraamu era nabo bamenya amateeka, si basiraamu bokka nti bamenya amateeka. Kati obwenzi bwaffe tujja ne tusituka nabwo naddala abamu bambi abataafuna mukisa kuyitako mu training nga bagenda mu nsi ezo nga baakukukusa n'otayebwa mukisa kuyitako wantu wonna kubuulirira bakome ku bwenzi bwe kiba nga kyekirwadde ky'osinga okuba nakyo ekinene mu ndwadde z'olina bakubuulire butya bw'oyinza obbuleka wano oyogera nabo obwenzi n'obugamba mu nsi mwe tugenda okwenda kibi era singa bankwata nga tukikoze ogenda bonsudde mu katyabaga kati nja kusanga nkwegayiridde bambi mpulirizaako nkomawo obwenzi ne busigalawa. Kati wotafuna mukisa ogwo oyinza okumaliriza nga obwenzi bwo osituse nabo n'ogenda nabo. Kati ekyo kyekiviirako ddala akabaate oyagala baba oba omwana w'owaka oba weetyabidde akalimu obuwuka oba olidde ke bayita waliwo obuntu obubaako amaggwa tebuliika oba babuyita batya buzibu nnyo nabulyako eyo nali simanyi nti babususa kati nalya bulinze nga ndowooza otandikirawo bufumita mu kamwa ziri nsigo. Kakati n'oyagala omwana w'owaka oba baba bali abakyala mu nsi baategeera ekintu kye bayita omusajja emmere ebawoomera era bamanyi okulya bulungi ne bakkuta naye ekiba kidiira mu kuva kudduka kuba kwebaka tayagala kwebaka nga bbaawe taliiyo ekimusindika mu buliri obwo okubeeramu na musajja we buli walowooza okuba n'omusajja amayiriza ayagadde n'ekyokulya buli waafuna ekyokulya ng'abeera ne muki. Kati ggwe lwabwova eno ogenze kukola bwakadaama kulongoosa ttooyi onoonya ssente kulongoosa byonna bye bakuwadde by'olina okukomako kati ggwe n'osukka we bakugambye w'olina okukoma n'osalawo n'owera mpa omweramannyo kiki oba osuubira kugamba ebigambo bino wammanga omuntu afunye omukisa n'ondaba mu kano nsaba okasheyalinge musubscribing ennyo channel eno eya UG kubanga nze kwe mundabidde wakubadde nti we mumala ate mbasindikira ku yange yamunyenye yaka mukomentinga ennyo kubanga mutukoledde omulimu omunene okumanyisa abantu abamu enneeyisa yaabwe nti basaanidde bagikyuse. Bakadaama bannange mwenna muli muno ne besekadaama abeegagatika ku baana b'owaka okitegeera yes hey omwana w'ewaka ayinza okuba yasiimye ate n'omuwala avudde eno ayinza okuba nga baba yasiimye nga si mwana w'eno yasiimye manyi byanjawulo oli ayinza okuva eno ng'ogambye nti malaaya oba mwenzi naye nga ye tabiriiko baba n'asiima ne weesanga nga ekikolwa kizze. Amaka mwe Nasookera baba Yankwana ate nno nga abasajja beeri kizibu tebagaanika okuleka nga wagenda osibye omutima gwo n'ogunyweza n'ennatti. Basajja banyirivu balabika bulungi basikiriza mu ngeri ennyangu. Ekyokubiri n'owali badde wabbagaana balina ssente ze wanona ate azikuwadde kati ogamba owaaye nanona ssente emyaka gino ebiri nga ndi mu kiyumba kubirire mpeze mangu nze nzireyo nga nzimba kalina kati oyagala ofune ddabo. Ennyumba mwasookera baba Yankwana n'ekifaananyi nkirina essimu yange bwejjeefa akola olukujjukujju ampa eyiye abasajja bali baba n'ebifaananyi bo beekubya era ndoza babyesindikira bo nabokka nabokka mu ssimu nga tukubisa essimu zaffe kati mwalimu ekifaananyi kye naye nga mukama ng'oli mulungi kanfuna omukisa guno ogusindika ekifaananyi kino ewaffe kibeereyo we mba nfunye obuzibu ono yuyo yagamba yagendako dda ne mu Uganda bali mulanga ne bamanya gye mbadde baba yesiba ttawero anumbanga ng'ali mu ttawero
akonyako amakono gajjudde ebyoya yenna ayagala kubanga kugembe noga baba kiki naawe ate ngoso amakono gajjudde amakono gajjudde ebyoya nga gakuteeka mu mbeera kyonna olaba kirabe abasajja b'ebyoya abo munnaye tuveeyo eyo kaakati baba naakubeerako n'akubuzaako emirembe naye n'ojjukira bwe wali ogenda neebaza nnyo kampani ya Intercontinental era nga wobanga wakuwa mukisa nga toli ku omu ku baakuggala bwe mba wakuwa mwana agenda bweru kale lwakiri kampite mu yiyo nja kudirectinga abaana mu kampuni yammwe baatutwala mu training eyo eri Kawempe bagiyita Kawusala Training Center abalala simanyi gye balaga naye nze eyo ye namba 1 yange nafuna omukisa nange ogutulako mu kibiina nga lekikyala asomese Makeere yansomesa nze nakoma mu S3 naali badde musangawa baatuleetera abanene ne batubuulira obutatulekerayo kantu wadde ne batugamba bw'oba ova wano manye ennaku yo bw'oba wakoma mu P1 ate asomako S4 S6 naawe university ng'ogenda mu Bwakadaama mwenna muli ku level emu temwagala abasajja b'abandi temwagala abaana b'ewaka bina ne babitugamba naye nkugamba ebigambo bino omwana ng'alimu omuzimu gw'obwenzi ne bw'omukutamya n'omufuuwa mu kabina mukama nsonyiwe naye kizze yes tawulira kuba ebiyita mukamwa abaabiganye kati ddala oba ojulidde mukolera kyoyo nze ayogera naawe mukulu Jackson era nkwebazizza nnyo obudde bwompadde olwaleero butuufu mukano mpulira nga njagala neemala eggoga nina audios mu simu yange gye nasooka HTC gye nasooka okukwata nga ŋŋendeyo ebuwalabu naweerezebwanga bu audio bw'abaana abawala abeebaka ne bababa n'abaana b'ewaka ne bamiitinga baba n'amiitinga ne mutabani we mu kisenge kya Kadaama bonna ne beesangayo omuwala ng'abuuza kati oba nkole ntya baba kati yabitegedde nti era njagala n'omutabani ewaka kati ndi awo ne bannaye tukozese buli omu obwongu Katonda bwe yamuwa si nsonga olina bungi oba butono bukozese mu ngeri yonna gye wabufunamu obukozese bulungi tuulolowooze bw'oba wava e Uganda ng'ogenda kukola Bwakadaama kiki ekikuwambagatana n'ebintu ebyatakutwala oba weesimira ntaana bw'omala okufuuka mu buzibu omukazi n'akwambusa waggulu ku fulaati n'akugamba olwaleero nkuwadde omukisa waliwo abagaba chance siibula ngenda kutta n'okwata essimu ng'oli eyo gye bagikuweeredde n'otandika okkaaba amaziga gonna Katonda ge yakutonda nago n'ogamalamu n'ogamba munyambe omukazi bulijjo nkola bulungi naye simanyi lwaki ayagala kunzita ng'okimanyi ekigenda okukussa n'otandika okuteeka abantu ku bunkenke n'otwebasa nga ffe tetwebase ne tusula nga tusaba nga tusabira omuwala oyo aleme kufa naye nga kyokola okimanyi nti kikusindiikiriza emagombe ng'era bujjo okikola okimanyi leero nno ndi munyiivu munansonyiwa ekinyiizizza kiri kimu nawuliriza audio nnyingi mu mawanga gonna because abantu gye bali Abanyankola Abanyarwanda Abaganda Abasoga Abagisu buli omu ayina ensonga ezamutwala era ng'ekitufaanaganya eba ekikunoonya ssente naye baddira ddala ku basajja b'abakazi bali ne beebaka nabo nga tatiddeemu yadde abamu beebakana ku buliri wa bamama naye ogenda bamuzenzika ku kitanda ky'omukazi ng'omukazi afulumyemu genda ku supermarket naye kati mukulu Jackson kankubuuzeeyo ekibuuzo bw'oba gwe mukazi gwe wandeeta kukolere nonsanga n'omwami wo kati yambalako engatto z'ekikyala ezange ziyinza okukutuuka nga nkugoba nkugoba ate nkwagaza ki nkugoba tebiggwa bityo olina okusasulira kyenjagala okumanya ebuwarabu eyo gye mukolera emirimu gino teri mateeka amawanga ga promoting obwenzi ebuwarabu tegaliimu gali mu zino ensi endala naye mu buwarabu eryo ddyo etteeka liri cancelled nti okkirizibwa okwebaka n'omusajja oyo gw'olina okwebaka naye nga baabagatta baabawoowa bo balina engoberera ya shaliya eyo gye batambulirako yobeera okkirizibwa yokka okwebaka naye kati gwe obuuzibwa nti baakuwoowa n'omusajja oyo osangiddwa naye nga gukusinga beteeka ewaabwe likola bwe lityo nti we gukusinga obeera waakufa kuba oba omenya etteeka ate ng'okimanyiiko yensonga lwaki babatwala eyo mu zipaaka ne babagabira ebisolo ne bebalya ensonga lwaki babatta ne babatwala mu misenyu ne babaziika yensonga lwaki babatta ne babasuula kasasiro ne bavundirayo ne babawa ebyo ebisolo ebingaali ebyo ne bibabojjogola paka okubamalawo soko nzizeeyo kubanga gwe ennyumba gye wasookeramu
baba yakukwana mwakomekereza mutya era gwe kyajja kityo kubanga mama teyasobola kubanga ategeera. Kakati nze ndi mukyala mugezigezi era ekyo kyensinga okwebaziza Mukama. Obwongo bwe yampa bunnyambye nnyo okusomoka emitawaana egimu egiba ginnenoonyeza oba nze olumu gye neetaddemu. Baba bwankwana ekyali ekirungi gye ndi nagenda mmaze okulokoka. Era obulokozi buno nze bunnyambye nnyo obutafiira Buwarabu. Singa nali ngenze sirokose inze si buli mulokole mbutayenda nga n'okukyuka nkyuse nali wakwagala baba mwattu. Kyali kisajja kyagalikika ekyali tekiswazaamu yadde ate nga kigagga nnyo. Naye nze bwe yankwana Mukama ne mmugamba omwami ono nkusaba omunjagaze. Konzi yali alinanga keya ey'enjawulo gyampa nga nange etandise okuntiisa. Bo bamama baaliwo abakyala babiri nabagamba mwaga Maka nga bakiraba ti omusajja ono ebyo byanfevalinga alina kyayagala okukola kiyeekubira paasi ayagala teeba ggoolo. Kakati bo ne batandika okunkolako empalana mu ngeri yaabwe. Kale nze nenkisoma mangu nenfukamiranga ku maviivi Mukama ne mugamba omwami ono leka njagale nga muwala we oba mwannyina gw'atasobola kukola naye mu kikolwa. Engeri gye ndi nti nze kati bwe nalokoka neetukuza bwe nsaba Katonda awulira era nankolera nga bwe musabye. Kyo kyokka ekyannyambako baba oyo obutakisussa nga bwe yali ayagala kikome. Yes. So gwe Katonda yakuyamba awo n'otasobola kuba obadde okyagenda maaso kubanga emboozi ebadde nti biki ebyo ebisinga okubaviirako abantu bano ababakozesa okubanga babagoba okubanga babatta okutwaliza wamu. Yemboozi eyo gye tubaddeko awo njagala tugiguse Munnayuganda oyo asobole okubanga agimanya then tugende tulabe kyetaagisa okubanga kikolebwa okusobola okulaba nga embeera eno tugisolovinga. Obadde twatandikidde ku nsonga y'effubitizi then kati tuzze ku bwenzi wano. Kati ekyokusatu bubeera bubbi. Akageri gye tuli nti Bannayuganda twagala nnyo okufuna bye tutakoleredde. Buli woolaba omukisa w'okutoola ekintu kikuyambe nga tokikoleredde gwe weesanyuse mu ngeri gy'oba owulira gy'oyagala osanyukamu. Bwe tusanga ebisikiriza eyo tubyegwanyiza mangu ate nabyo ne bitulaga nti byetegefu ovaawo naffe. Kati abantu bali balina zaabu golodi balina bijewelries ebyebbeeyi nga bw'oba obifunye mu bungi okomawo wano n'obitundamu ssente ki kubanga osobola okukolawo edduuka ly'ebyo oba n'osuubuza ababitunda. Waliwo ssente nkalu nga oyinza okuba olina omukisa gusiimuula oba okulongoosa ekisintu kyonna nga bakutaddeyo nga kikemo bakugezesa. Kamera wazeerabira mu kifo ekyo nti mweziri n'ojja ogwa ku ssente ezaakujja e Uganda zikutwala eyo. N'ogamba Mukama ng'onjagala nga gw'otalitta guno omukisa sobola gufiirwa. N'okwata ssente n'oweekuba mu guyinifoomu gwo n'oteeka mu gasawosawo yuuyo mu buleega yuuyo weepaadinze ziizo mu kabina yonna n'owejjuza n'ogenda mu luumu yo n'opaakinga n'obaga nze ŋŋenda. Oyinza oba kontrakiti yo ebadde eweddeko banga tennaggwa n'okuba omulanga awo ogusinga okuba omunene nga bannayibba baba baakuguwulira bajja badduka ti nze nfiiriddwe omwana oba maama oba omuntu yenna akwatibwako amangu ng'omuntu amuwulidde ŋŋenda kakati. Kumbe ekiseera kyogenda kibadde kinaakola ki gw'okyeyanguyiriza kubanga bye wanona obifunye mu bwangu by'ekiseera nga kyabadde kyolina obifuniramu tekinnaggwaayo. Bali si basiru agenda okutuma ewali ebintu ebyo naye abeera alina akatego because batwekengera batumanyi nti ekyatutwala mu nsi zaabwe tuli banaku tulina bye twagala obbajjako tukomawo tutereeza obulamu. Kati gwe n'ojja obyerabira. Bw'obyerabira sitaani omanyi naye talina kalungi eri mwana wa muntu. Wava eno n'ebiri bye nayogedde sitaani agamba omaze nze wansaba bugagga mbukuwadde weegerereko ky'osobola. Ng'oganga bakugamba oyagala genda bategedde ky'okoze kaga paakinga ebintu byo ng'opaakinga ale ssente obeera ogenda ziyisa mu bbanga ozikasoke zibeera mu nsawo ng'oyambala ntegeeza ku abo abagezi nga bamala bayiwa ebintu byo nga babiyiwa ebbanga lyokeredde awo ssente bulijjo zisindika. Obusamambire bwe wali badde ogamba nti bw'olinawo ng'obwekwekumisa nga tebuweza muwendo ogwo gw'olina mu kiseera ekyo oba osuubira omuwalabu oyo kukola atya. Kati buli omu nkimulekedde
tebaagala babbi. So konziseeyo obbye byonna obibbye obifunye kati otuusiza ogamba njagala genda contract ekyaliko ku kamera bakulaba buli kimu ky'obadde okola omaze opaakinze bakukkiriza batandise obikebera mukebera wano bwe balabira byobbye nti obbye zaabu waabwe obbye biki aha exactly ba already bakulabye dda ku kamera abatalina kamera tebeekooya toyina nnyumba gy'ogenda kufuluma nga tebakukebedde ekyo kyo nkikakasa bw'aba atakebera oyo kale bali babiri naye nga si kikakasa na kikakasa bali baaza omuntu afuluma ng'ogenda kudda wammwe okakasa bye baakuwa oba byennyini by'oyina oba weeyongeza ng'olaba bakusedde bakuwadde bitono kasita bakuzuulamu n'ekintu kyonna kyo weewa ku lulwo nga tebakiina mu mukono olaba bye yakuwa byakuggyako kati ate singa asanga byataakuwa oba omusuubira kukola ki era kye njagadde okubuuza nti lwaki ndaba abasinga abazitoowererwa ne bagamba nze nteekeddwa okuba nga nzirayo tebadda wadde n'ekikumi kino nkyakyebuuza kubanga contract ya myaka 2 nkozeeko omwaka nkooye mpulira nkooye abasinga abadda wano badda tebalina yadde ekikumi owulira banzigyeko buli kye nabadde nnina kampani yabadde tenzikiriza kudda kiki kyekiviirako ekyo ayo kiri mirundi 2 ssebo kati ekisooka mulimu ababa abatuufu batono nnyo abo abasinga okuba abangi beaboogera ebintu mu butuufu bwabyo naye ng'ate teboogera soosi kwe kyavudde atuuke kumuggyako bintu ebyo kati n'ojjooba nga naawe wennyini gwe banyonyola omayiriza totegeera kituufu kyeki naye ng'ekisinga obungi omuwalabu yeekyusa balinga mbeera ya budde kati wano museera wendi enkuba eraga ng'egenda ottonye esobola bivaako omusana ne gwaka akuwa ebintu ng'ayagala ekiseera kye ekyokutuuka okuvaayo ate n'abikuggyako abigabira omulala ate anadda mu kifo kyo ekyo nakyo kingi kati waliwo bikuwa ng'ayagala kukuumiramu eyo mbeera mbw alaga akwagala naye ng'akulimba si gwe gwasoose obbiwa azaabiwa bangi abaddewo nga bakola naye nga buli atuuka okugamba nti agenda abimuggyako n'amugamba kola ki waliwo abakola ne batasasulwa ekyo kituufu gye kiri waliwo abasasulwa olw'ebizibu ebingi bye baaleka eno emabega nga buli kasente ke bamusasula ebizibu biba byakateeze dda ng'agenda ofuna salale nga n'esente zennyini tezimala kati n'akomawo ng'eno talinaayo ki babadde bazikozesa olw'ebizibu ndwadde simanya biki baliwo abantu abalina ebizibu ebitakoma kakati mu mbeera eyo kikusobozesa okukomawo nga tolina waki waliwo abatugamba nti ebiseera ebisinga abagenda eyo bafuuka desperate ne lwaki desperate enejja nti ava eno nga bamusuubiza kukola kintu kirala bagamba ogenda kubeera air hostess simanyi ogenda kubeera ki ebintu ebyenjawulo ogenda kukola mu supermarket ogenda kukola ki nene weesanga nga bw'otuukayo bagenze kulenga ogenda mu kiyumba ebyo byempulira mu kiyumba kukola ki kukola bwa busigala nti bangi babajje wano nga babasuubiza kirala bwe batuuka eri ne baba kuba oyinza osanga ngabo bogamba omu bamujje gwe wangambako wano nti bamujja wano ng'akola mu bank n'atuuka eyo ne bigaana ayinza okuba bamutwala nga bamugambye ogenda mu supermarket wano obadde ofuna kakadde eri ogenda kufuna busatu embeera eyo njagala kuwulira olina b'owulidde naawe abagyogerako era eririyo oba tugambe byakulimba eririyo era nga obuteerabira kantu kano kati n'ennyo mabega dakiika tewera ekimu ku baana era ebibaviirako okubatta Katonda akimbikulidde bayisa bubi abaana abato be basanze mu makaago abaana baayo tebafugika balalu nnyo baddalu lingi kati obusungu oba wagenda nabwo mu bujjuvu nga bw'obulina oyinza okukola akaana ekintu ekyo nga togenderedde kati ate waliwo naawe bakola mu bugenderevu baba mbadde musuubira tazze ate nze bwe simulaba nze mba sikola kati akaana kano obusungu bwenkola ki mama yanyiizizza kamukubira omwana we naye gyali ebyenda bikole ki kati n'abaana abo betusanga mu maka olina okubeegendereza nnyo bajja kukuviirako obulamu bwo okubusigaza busigale gye wagenda obulekeyo ate naawe kwennyini omubiri guleme kola ki
kudda. So kati ku kino ekibuuzo ky'ombuuzizza okubeera disparate ng'otuuseeyo kituufu nnyo bannayuganda abalina amazima batono nnyo akusomera ddiiru mu butuufu bwayo nga bwennyini nga bwagamba nga bweri. Olw'okuba nti ebuwalabu y'ensi kati esoose okuwanuuzibwako ennyo mu kubonyaabonya abannayuganda. Bali ab'ensi endala be wayogeddeko, Abaethiopia, aba Indonesia, aba Philippines, aba Eritrea, munnange tebalina maanyi. Era n'ebyo bye bawanuuzaako mbu bakola tusinga balimba. Bakola okwagala olaga bali nti bakola. Kubanga bali bakyafu bannaabo already. Kati ono omukyafu talina budde bugenda nnoonyereza ku kintu oli kyakoze kuzuula oba kitukudde oba kitukudde kuba already naye kenyini tamanyi bitukula ebirina kufaanana. Otegeeza ki nti bakyafu bannaabwe? Abawalabu bakyafu. Kati ate bakimanyi mbu bannayuganda tuli baki bayonjo. Kati olw'okuba bakimanyi ayagala alabe ku kintu kye bakwogerako nti oli muyonjo bwe kifaanana ky'okoze. Ye aba tamanyi kintu kiyonjo kye bategeeza naye ayagala akirabe gwe ng'okikoze. Ensonga lwaki ne bw'okikola asigala agamba mbu tekitukudde kubanga tamanyi kyekitegeeza ekintu ekiyonjo. Yes, kati ne kireetera abaali bannaawe bakyafu banne bakola cap n'amala n'agamba oyo akola nnyo ali speed naye nga byakoze tebiiri interested. Kati okubeera disparate ng'otuuseeyo bakujja wano bannayuganda bakufeze akugambye ogenda kubeera nansi mbogera beera nansi ebuwalabu oba disappointed. Omuwala gwe nali naye nagamba wano yali muyivu yali akola mu banka kati twatuuka eri nga bamutwalidde bwa teacher yamaliriza ali mu kiyumba nange ataasoma bangi babalimba bagenda kukola bwa kirina ate era ne bamaliriza nga bali mu biyumba. Kati ebintu ebyo kwe biva bwakubuulira ekituufu abantu abamu tebaagala kukola mu biyumba abamanyi obuzibu bwabyo abamu abayakolako dda omulala nga takola nko naye nga yakkiriza abaasooka okwogera nti baayogera bituufu omuntu nga akkiriza nga talabyeko naganze sigenda genda mu kiyumba. Kati ono ajja agamba toyagala kiyumba kale waliwo obwa kirina waliwo obwa teacher ogenda kubeera secretary ogenda kukola mu supermarket. Kati aba amaze okukukwata kuba egyo emirimu tegiba gya kiyumba. Bw'omala otuukayo ng'akugyeko obusente bw'omuwadde bwemutegeeraganye ng'otuuka eri tokyalinawo alternative yonna tolina option yonna ng'olina kumaliriza ng'okola ekyo kye wali wagaana. Tosobola kwagala mulimo n'ogukola bulungi nga togwagala. Omulimo gwonna ogukola obulungi olina sooka gwagala. Jjukira ovudde no toyagala kiyumba. Kati osuubira otya okukola mu kiyumba ekyo nga oli oveno si kye kyakutwala. Ola bennyini abaava eno nga bye batutte batuukayo ne bava ku mulamwa. Naye ng'amanyi yagenda mu kiyumba waliwo emirimo n'agamba nze ekinnemeredde emirimu mingi ate nga gye gyamutwala naga asigenda asobola kukola njagala kukomawo waka ne bamubuuza wali ogenda tebakubulira nti bambuya naye kati nze nkoze eki. Kati ono bw'atuukayo buli kantu konna akamugirako agamba nali size nakola muki. Kati bambi yamaliriza ng'adduse mu kiyumba oluusi n'atomera ebintu ebizibu. Bw'amala okudduka ebweru wabeerayo abagobi b'amagezi nga bakulinze bannayuganda banno babeerayo abadduka edda si ggwe abasoose okudduka bakugamba ebiyumba nno nga bizibu nga tebisoboka naffe twagezaako ne bigaana naye kati tubeerawo tweyiiya. Kati okweyiiya okwo abasinga obungi bava bamaliriza nga basazeewo kwetunda.